Abasawo okwesuulirayo ogwa Naggamba kye kimu ku biviirako abamu ku balwadde okwebalama amalwaliro ne basalawo okwettanira engeri endala ez'okwejjanjaba. Embeera eno erabikira nnyo mu bakyala abali embuto abasalawo okuzaalira mu bamulerwa nga batya abasawo okuboogerera amafuukuule mpozzi n'okubakwata ng'ekitagasa. Kati okuva omwaka oguwedde akakiiko akalungamya ebyobulamu mu ggwanga kayite ka Health Service Commission katandikawo enteekateeka ey'okubangula abasawo n'abajjanjabi ku ngeri y'okukwatamu abalwadde. Abasawo okutegeera nti nno ebikolwa byabwe bisobola okukyusa omulwadde omubiri gwe bwe gukola kikulu nnyo, kuba singa oba obadde owuliriza omutima gw'omuntu bwe gukuba olaba oba gukuba bulungi naye ate n'omukanga ne gweyongera ne gukuba nnyo, oba pressure n'erinnya, oba n'oyogera naye n'afuuka stress neyeeraliikirira, oluusi osobola okupima n'ebintu ebifu. First impression matters. Omulwadde yenna aba atutuukiridde, aba tayagala mpiso, aba tayagala mpeke empuzi ezimuleese, kyayagala okusinga kyekyo kye tusobola okuwuliriza, kumuwuliriza. Abasawo bano tubabangula mu attitude oba mindset okubayambako okubeera nga baweereza bulungi ba customers baabwe oba abalwadde baabwe be baweereza. Ab'akakiiko kano bagamba nti mu malwaliro mangi enkwata y'abalwadde ekyali wansi nnyo nga tetuuka na mu bitundu 5 ku buli 100. Amalwaliro mangi kye kirimu, ekyo kye kirudyusinze kugiteekaku ebitundu 4 ku 100. Si tusaba kati singa abantu bonna abasawo ne bakyejumbiramu nabano abatukulembera administrators mu institutions zonna kati nga close ne bakimbulesinga at least tukijja ku bitundu 4 ku 100 ne tukinkrizinga abalwadde bandibadde bawonna nnyo. Kati bano olwaleero balambise ebitandikibwako ku nkwata y'omulwadde singa abeera azze mu ddwaliro. Bwe twogera ku self care twogera ku bintu bibiri, eri omulwadde g'okeyaringa naawe omusawo alabirira ono omulwadde. Olina okubeera naawe nti weefaako mu mutwe gwo oyimiridde bulungi n'omubiri gwo na buli kimu kyonna ekikukwatako oli bulungi, kye tuyise self care, olyoke olabirire ono akutuukiridde bulungi. Tosobola kuwaayo ky'otayina, toyina mirembe, tosobola kuwa omulwadde emirembe nawo nga togiina. Kyokka abasawo embeera mwe bakolera emirimu gyabwe nayo tebuusiddwa maaso nga bagamba nti embeera omusawo mwakolera eyogera ky'amaanyi nnyo ku butya bw'agenda okuyisa omulwadde singa abeera amutuukiridde. Buli environment eyo webeera conducive n'abantu aboogera obulungi ne soft skills ne soft care bino betwemphasize nga leero bisobozesa omuntu okulaba nga asobola okwogera kyalabye nga tekiri bulungi oba okugambako ku munne nti ekyo kinyiizizza ne basobola okuimprovinga okulaba nga obuweereza bugenda mu maaso bulungi. Enteekateeka eno egendereddwamu kulaba ng'empeereza mu malwaliro erongooka okusobola okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. Health Service Commission. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeyo, ku Spark TV. Wait, continue waiting for this to be